Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi, nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nkwaniriza nate ku program Julira Mukama. Tuli ba mukisa okubanga omwaka 2021 tuguteese ettale era kaakano nga tuyingidde 2022. Nsaba Mukama waffe Yesu Kristo guno omwaka omujja abeeko eby'amaanyi eby'ekitalo byagenda okubanga akola mu bulamu bwo. Jjukira nti nno omwaka omujja gujja n'ebyagwo. Wabula omwaka guli omukadde kyalibadde kirungi byonna ebiyise mu mukadde tubireke. Kati ate tuyingire omujja ey'empitambi, ey'obukopi, obukodo, obugwagwa, buli muze ogubadde gutagulumiza Katonda mu bulamu bwo kikugwanidde okubeera nga oguleka mwaka guli. Kati guno omwaka omujja gwe tuyingidde tusaba Mukama Katonda waffe agulumizibwe mu bulamu bwaffe buno, akole bingi nnyo ebisukkuluma n'okutegeera kwaffe, erinnya lye litenderezebwe. Ndi wa mukisa nate mu studios olunaku olwaleero okubanjulira omwami omusajja enjasabiggu Mukama Katonda gwakozesezza mu bulamu bwe, era ng'omwami ono si mulala ye Dr. Pastor Israel Masiko Kafeero, atudde mu kifo eky'eddaala ery'obuyigirize lya PhD. Mukama gwatuwadde leero katulabe bigenda okubanga bimuvaamu. Yaliko omusajja omuvubi ku mwalo eggaba, sajja yakolako ku mirimu gino egy'okupatikana, nammwe emirimu gy'obuvubi mugitegeera bulungi nnyo. Naye kati woowulirira bino ate bwe yavaawo kwegamba n'abeerako era n'atulako ku kitebe ekikulu ekya ekkanisa eya Seventh-day Adventist Church nga omuwandiisi oba executive secretary. Gye yava n'alyoka agenda e Kenya era nga professor ku Adventist University of Africa. Nga tuli ba mukisa nnyo, ebisinga ku ebyo sandyagadde kubanga mbiyigiramu kubanga tuli mu program ya kujulira Mukama, ajja kubanga ye kennyini abitottola. Ssebo Mukama waffe nkulamusizza. Nange nsanyusa okusinkana ate n'okusinkana abalabi baffe bonna. Lamusa ku mulabi waffe. Omulabi waffe ku TV yaffe ennungi BN Uganda, ate nga ekozesa amaanyi aga Avento Production era n'obuweereza bwonna tubaniriza nnyo, mbaniriza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nsaba otuweereyo essaala eggulawo programu eno mu butongole. Katonda kitaffe ajjudde okwaga n'okusaasira, bunyooma n'Yesu tuze mu maaso go kubanga oli Katonda ajjudde obuyinza, oli Katonda w'ebyamagero, oli Mukama w'enteekateeka. Ffe baani Mukama kubanga tuli ku mpewo okujulira, oli Katonda w'ebikulu. Weewaawo. Tuze mu maaso Katonda waffe tetusaana naye tumanyi nti omusaayi gwa Yesu ogwayika ku musalaba e Gologoosa okutunaaza ne gutukuza Mukama, nga era nga tukuleeta mu maaso go Mukama tusaasire. Tuwe omukisa mu programu eno era Mukama tufune ebyokuyiga bingi kubanga tuzze okukujulira nti osaanidde. Erinnya lyo ligulumize litendezebwe ekitiibwa, sabe nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo essaala eddungi eyo. Omulabi waffe omulungi, eno ye program Julira Mukama wano ku 3ABN TV era omwanjuzi wo nze Ddembe Herbert Ssekanyumiza. Mu kaseera katono nnyo katuwummulemu bwe tukomawo tulyoke tutandike olugero olwa Musumba Kafeero. Tovaawo.
twebaza mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata buli omu wooli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja ndabanga mukama ayogera naffe jjulira mukama ofuuke omukisa eri abalala obujulizi maanyi agasiikuula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa jjulira mukama ofuuke omukisa eri abalala Awaanidde okuyitimuka wonna. kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu puroguramu jjulira mukama era tuli bamukisa nate mu studio okubeera ne musumba Israel Kafeero era nga leero twasituse ne tutambulako ne tugenda e Bugema era ndowooza mulaba setting yaffe eyawukanyemuko katono ku ekyo kyetera okubanga ebeera kale n'olw'ensonga eyo katutandikirewo obutereevu obutamala biseera tutegeere musumba Kafeero ebyafaayo bye musumba sooka otubuulire musumba Kafeero ono ali naffe ku 3ABN studios yaani avaawo atandika atya? Yes. Nakulaba mpita Masiko. Nga bakuyita Masiko. Masiko erinnya lyakima Kafeero lya kitange. Amanya ge yali Tefero Kafeero. Bamaama nakula nina basatu. Amina. Bonna waka. Yesebo. Otyo. Omu yali maama mukulu nazaalirwa okusooka nali muyita najjajja naye nenkizuula nti naye maama naye nga batabani be banne bamutodde naye twakyalangayo naye nga mu maka mwali mu bamaama by then babiri naye kitange yayagala Church of Uganda mwe nakulira mwe nazaalibwa ensoma byonna nebimalako bulungi kitange yagenda okutraininga nga omubuulizi emukono naye atugamba mbu bwe yatuuka eyo mukazi we galina oba nalwana n'abakazi abalala by then ng'ogenda okusoma obulavirandi emukono onagana ne mukazi wo kati omukyala nga tateganagana bulungi ne banne ne babagoba taata yali muweereza mu Church of Uganda. Yes. Okay. Naye nga mu Church of Uganda okkirizibwa okubeera n'abakyalo babiri basatu. Oba yasangibwa busangibwa. Yasooka n'omu. Okay. Kati bamugoba mu seminary. Jindi ya mukono. Ndowooza osuubira n'omukwato bwe yakoma nayongera nawe saabalala. Awo naye kwe kuzaalibwa maama wange yali yali wakusatu yali mutonyo nkosi. Bakulu bange ne basisita bange bonna abamu nga balina n'abaana abansinga obukulu kale famire yali nnene abaana twali 19 ffenna awaka wamu wati mu luggya si mu luggya abataata abamu by then ze benakulira nga bakulu bafumba balina amaka gaabwe n'abawala nga bafumbirwa dda naye nga byembala ba siblings bange bonna abaana ba kitange baali 19. Amina. Tubulire ku mbeera bwe yali awo awaka mweyisanga mutya naddala bwe kijja ku akawungeezi mwatulangako ku kyoto? Ekyoto twakituulangako nnyo nga tugera engero nzijukira okutuulangawo nga tulinda ekyeggulo
Ebikokyo. Nengera ensonge. Ye nengera ensonge. So binakuliramu twali bangi, fumba mazzi, tananaba, emmere idde, olujjuliro taata nga yalina emmeeza yatula ku mmeeza nga wano. Abalala mwenna wansi. Otyo. Teri kusimba lukono, kutula bulungi. Abaffe. Nga bajjula lujjuliro kwega buli omu naye n'atuula awo. Bamaama nga tebakkirizibwa kulya nkoko. Simanyi oba baali bajagala naye nga kyenzijukira obulungi nti taata nga bwe tutte enkoko awaka nga baddira ennyama yonna ne bakiteeka mu bokisi ne bagimuwa ku gundi ne bagimuwa kati nga abaana twali bangi twalinanga bayita abapakasi nga abapakasi mu maka gaffe taata abayisanga baana abamu babapakasi bwe bazaala abaana ne batuma n'amannya ga Nkima. Amiina. Nze nakula n'omuwala omu n'afumbira omwami musiraamu naye nga ddala alinga sisita wali wakula omanyi nti mwannyoko omukyalo oyo akyaliyo ddala. Amiina. Nga taata ne maama tebamanyi taata tumumanyi. So famire yaffe yali nnene nnyo abapakasi baali bannyo kuba taata yali alimanye emmwanyi naye nga bwe ŋŋambye nti taata newankubadde nga yamala n'abasaba abakyala basatu yasigala mubuulizi nga mukristaayo mubuulizi era ye yatandika asenguka okuva ebbowa ebulemeezi okujja mu kiwanguzi ekyalo kati bakita Kireku. Ye yatandika ekkanisa oba wali essomero bayita Damasco Primary School. Kanisa eyo nnene nnyo kati ye muzee wange yagitandika awo. Amiina. Yatandika okumobilizinga abantu okujja okusinza kanisa netandikawo leeta n'essomero litandika era erinnya eryo Damasco kitange Kafeero ye yalitandika yatuuma. So twakula mu famire nga muzeeyi atuyigiriza nnyo Bayibuli. Atuyigiriza nnyo stories era nze nakula manyi nnyo stories nga zimpoomera engero za Bayibuli. Engero za Bayibuli. Amiina. Kati nga mukikola mutya tubuulire kyalinga mu activities ezawaka nga mulina akaseera ke mugamba nti no kano kawule ka Bayibuli. Twalinga n'okusinza nga tetuyinza kwebaka nga tusinziza. Weewaawo. Famire ennene nga tumala okulya ekyeggulo nga tusinza muzeeyi nga twalinanga ekitabo kya Church of Uganda ekyessaala zatusomesa omutombi wakyoko okuleka ebyakoze nakola ebyalego ebyensonga aloonya emmeeme y'okufa ezimu gundi essaala ezo nazikwata njatula ebinono byange okuyita mu kibiino nali mbimanyi bingi so nga tusoma essaala eyo erimu ekitabo ekyessaala ekyo ekyennyimba mulimu n'okusinza then natusomera ne Bayibuli. Amiina. Era nze nakula nga ekitabo kyemmanyi mu bulamu bwange kyenalabako kubanga tetwali basomi nnyo ewaffe. Era oyinza okwewunya nti ndowooza nze nali wakubiri okumalako S4 mu abo abaana bonna nali wakubiri okumalako senior 4 naye ate nga mu baana nali third last wakusatu mu basembayo naye nze namalako senior 4 malako abalala bonna 18 17 nga bakomanga wansi wa senior 4. Muzee teabenkalijinganga nnyo awo ndabira ekisa kya Mukama nze navaayo ntya kubanga muzee wange yali afumba omwenge nga twakula akola omwenge guno omwenge bigere leeta bwe yakulamu ate natandika okufumba walagi ng'ate mubuulizi ate yali mubuulizi kugamba yali yagitibwa nga bwenkugambye naye nga obubuulizi bwe nga bwomanyi nga bikusigala mu kanisa n'abakazi abasatu era tebamukkiriza kugamba nti nga kyamulako ng'ayambadde ekyambalo ky'obubuulizi nakubadde olumu twasenguka ntwegenda mu kyalo bakita Kakoola eyo Katagwe n'abeera omuluka era nga kanisa yasanga tewali kanisa mu kitundu era n'atandikayo ekkanisa eyo mugundi gye twali mu Katagwe omuluka ogwo gweyindi mu Katagwe so oyita Buzibwera n'ogenda mu kyalo eyo so sabiti Sunday nga tukera kugenda kusinza ekyo kyo yali mpisa yawaka nga buli omu alina okwambalako obulungi ennyo kubadde nga tafoosinga bantu bamama bange bonna babiri maama gwe mmanyi omukulu Namugga n'owange Nakimbugwe bali bakatuliki
era batugabana Okay. bwe yazaalanga omu ng'agenda mu katuliki omu ng'agenda mu Church of Uganda Baddange. sisita nga omukulu yagenda mu katuliki nze ne brother ababiri twadda mu Church of Uganda brother omuto nja kunyumya story bambi yafa nga yayingira amagye nga mwana muto ag'obuyekera n'afiira mu nsiko naye nga yate yagenda mu bakatuliki so naye nga taata era oluuso lumu nga tugenda nensaba mu kereziya perekera ku maama bamaama bo nga bagenda mu kereziya naye nga emirundi egisinga twagendanga ne babrother nga family nene babrother baffe abakulu nga badisciplinary nga batukwasa empisa batuyigiriza naaba kola kino ku makya mukeera kulima twakeranga kulima kima amazzi speed kunaaba nga essomero teriri wala naye ng'owulira ekidde ate nga punishment okubonereza nga bw'otuuka late so ba prefect bakolanga nnyo mulimu ku masomero ne bakukulu bange awaka nga be batusomesa empisa omuwala yanzirako Rose yeyanjigiza n'obuweereza caringa for sick people kubanga yalina sikosero estori empanvu naye genabeeranga naye nga nze mulabirira then n'amuddako waliwo yeri addako naye yafa nga mu mwaka nga gumu so be bato bange kati gwe n'obeera nga bakusoto kati n'obeera nga gwe kalenzi akasembayo obuto awo waliwo omulala yasembayo asemberayo ddala ekitegeeza nti emigugu kati nga bwabeera omulenzi wawakajjukira nti nno gwe batuma ddukako ku dduuka gwe bagamba nti kola kino gundi nyanguyizaako wano obeera nga gwe kalogoyi kawaka embuzi ku ttale zijja ku ttale oluusi weerabidde lumu yansika nga budde buzibye banga agenda ozigyeyo kati bwe nagisumula n'ensika kati omuntu gwe nanyigira ali Katonda naga lwaki Katonda tanyambye mu kino era neŋŋamba ne Katonda n'otanyamba mu kino n'obusungu nenjogera n'obusungu anyombesa Katonda so mulimu gwegwayo nga kujjayo mbuzi okutukosa kukima amazzi ekyo abato ffe twakimanga amazzi nga bakulu baffe bo tebakima era nga bamakinga sure naye mwanyi twanogeranga wamu naddala December yali very busy nga tunoga emmwanyi kungula amakungula olusuku twalina olusuku lunene nnyo n'abapakasi baali banja waka so twakolanga emirimu mingi naye nga buli omu alina rooli ye gy'aplayinga ewaka okuviira ddala ku muto asembayo okutuuka ku mukulu asinga ne ku bazadde bonna buli omu alina paati ye gy'aplayinga salabako maama wange ngaddawo nga bolaba bamaama nga abakuyigiriza ekino bakwasa empisa baberekeranga bakulu baffe nga be babikwasaganya ne kakutanda noba nga obaloopa nnyo nga gundi Yakobo bwe yali Joseph bwe yaloopanga baganda be ne bapikinga empala naawo nga tosobola ng'oyogera otya kubanga emiggo gy'onoolya ate nga be batukuba so nga tosobola naye nga tuba respect kubanga wano mu Buganda mukulu wo muyita baaba so nova butonga bayita baaba atuba ekitiibwa ekyo era baaba musajja babagundi awo mukyali waka mukyali bato waliwo akantu kojjukira n'ogamba kati nze bwe twabeeranga abato waliwo akantu mmange ke yankolanga kannemeramu okutuusa na kaakano yatekanga amalusu ku katambaala nangira bw'ati mu nnyindo ne mutambula ne mubaako ne we mutuusa ogenda okulaba nga akazze bwe gamba akoko kagaana okunvaamu nga ndabira okolaavu ya maama nze kyenzijukira ekya dramatic first of all nalina bamaama babiri naye nga nali simanyi exactly ani anzaala really yes nga bonna baleeta seemulaavu yes nga bonna bamaama baffe engeri gye batuyisangamu abakyala bana babiri naddala ono maama omukulu era nereeta mu secondary nja kunyumya obulamu bwa secondary nabeera primary nga nvudde ye yavaawo neeta nange nenvaawo ate nembeera naye gamba balina bambi nga tolaba tebalaga obujja bubeerawo naye baali bamaama baffe ate nga tebatulaga nti no oli mutayinza kulaga mune nti ontamwagala oba nti batuyisa baba balina akakuubagano twabulabako obukuubagano mu maka ne taata n'engeri gy'ayisaamu maama ate n'ekirala era ebiseera ebyo abaana olw'okubatalinga bangi nga tolibeera nnyo okumanya maama ayisa ate taata oba taata ayisa ate maama nga tobiraba nnyo
so famire yakulanga eri wamu yekutte ekitole kubanga omulabe alwanyisa nnyo famire. Omulabe tayagalira ddala famire naddala abantu kubeera nga bassa kimu abawaka era ebiseera ebisinga obungi ogenda okwesanga nga baawukanye ono ali wagundi bakozeemu obubondo. Ekyewuunyisa byajja bukulu nayogera leeta byajja bukulu ebyo naye nga olubereberye mpozi byalimu lwakuba nali muto nnyo kuba abadisiplinary abatukwasanga empisa baali bakulu bange abamaama bonna gasiga nti abamaama wange kubanga fe abamaama bange era baali bato ngeri maama wange gyali omuto so bakulu baffe abasinga abamaama balala naye twabarespectinganga nnyo bileeta byajjamu ng'ate aba abakadde baffe bamaze okuvaawo naye nga bakyaliwo tebyaliwo naye akantu nze ekintu mukama erina ekintu kyankolera nga bengaye nti nakula ndaba kitabo kimu maka yali bayibuli kati leeta newabawo omwami atunda ebitabo nakizuula luvannyuma nti yali omwami mu advent ku kyalo ekyo ng'atunda ebitabo simanyi oba ekitabo kino yakitunza taata oba yakituwa buwi naye nga kyali lutalo lunene naye saakimanyi kuba nali simanyi kusoma nalwawo nnyo n'okusoma kati olutalo lunene mwalimu ebifaananyi ekitabo lutalo lunene Great Controversy mwalimu ebifaananyi nga mulimu ekifaananyi kyenzijukira ekyankwatako ennyo buli nakitunuulyanga nga mpulira Katonda ayogera nange nga mulimu bamalayika abasatu nga babuuka bati n'ebiwawaatiro nga baseeyeeya watunulanga mu kifaananyi ng'okiraba bwe ndaba bamalayika bano nga kirina engeri gye kinkolako era nze nagandi nafuuka omuadventi nga kyali mwana muto naye saakitegeera mpozi n'ekifaananyi ekirala ekyalimu kyali ky'abantu bano abaayiganyizwanga nga famire babawa empologoma okubalya mu biseera ebyokuyiganyiza ebiseera ebyo abantu abakkiriza nga basumulula empologoma nezibagajambula ebyo nabyo ebifaananyi naye ekifaananyi those are my first pictures ebifaananyi bye nasooka okulanga omwana era nenfuna lesson y'amaanyi nnyo eri abazadde n'okukuza abaana ebifaananyi bikola kinene nnyo ku mwana ng'okuza omwana yeetaaga omulaga ebifaananyi kakati awo wetugenda wennyini okubeera nga tupozingamu katono omulabe waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ndowooza olabira ddala nti nno n'abasajja g'otunulira g'olaba musajja njasa biggo ng'olaba musajja w'amaanyi alina gye yatandikira naye ate Mukama Katonda ffenna engeri gy'atuwaniriramu n'atuleeta okuva gye tuvudde okutuusa wano we tuli era omwoyo w'obunabbi Ellen White agamba nti omuntu atamanyi byafaayo bye aba tamanyi kyekyali nawa gy'alaga kiba kirungi nnyo okubanga ekiseera ekimwopozinga n'otunulako emabega n'olengerera ddala Mukama Katonda gy'akugye engeri gy'akuwaniriddemu engeri gy'akusaasiddemu era n'omukisa gwe oguli mu bulamu bwo kale n'olw'ensonga eyo nga tetunaba kuvaawo nga tunatera okumaliriza kanyomero kano mbadde njagala otukubiremuko ekifaananyi ekya engeri Yesu Kristo gwe gye wamulabamu gye yakola mu famire yammwe obugabirizi yalabikanga mu bugabirizi mu kusaba waneeno ng'olaba nti nno omwoyo wa Katonda akola ewaka kuba waliwo famire ezimu ng'olabira ddala mu butuufu baliwo ku lwabwe nga tebamanyi na kumanya ki kigenda mu maaso kinebaza Mukama kitange yali musajja mugabi yali mugabi nnyo nga bengaye nti famire twalimu abantu bangi nga mulimu n'abatali bafamire yaffe naye nga bonna baana baffe baganda baffe naye taata yagabanga nnyo ekyo kyenamuyigako awo ndabira ekisa kubanga obugabi yali gift kyali kirabo ekyomwoyo omutukuvu kyeyamuwa yali mugabi era nenkiyigirako nnyo nga n'abantu bayita mu kkubo n'abayita nga tewali muntu ayita mu kkubo by then abantu nga babatambulagundi kyalako waneeno katono nnyo amenvu nga waffe tewagwa menvu amenvu nga bwamenvu nga bwali yali ayiisa omwenge omuganda naye nga amenvu ago gotwakola tugalira ddala naye nga abantu abayita abatambuze bakooye bava eno baasi nga ziri wala twazirinyanga lugendo luwanvu kuva mu kiwanguzo okugenda ekabalogo ebaasi gye ziri ku lwekikyusa eyo lwali lugendo naye nga mujje nga tetulya ffekka nga temuyinza kuba nakyo ne mutagabaako
bwe mukula ebinyeebwa ng'ebyo baneiba mubawaako nabo ate ne bazza begamba nekola mu famire ey'abagabe era ekyo kyonna gifuti gye nafuna okugaba. Abina omulabi waffe omulungi tugenda kuwumulamu katono nnyo atugambye nti nno yalwawo nnyo okusoma naye jjukira nti musajja alina PhD eddaala erimu kugasinga okubeera waggulu ennyo mu bantu abayivu. Kale tugenda kutegeera mu kudda kwaffe atuukayo ati eyo era biki ebyaddira ne Mukama Katonda yamukwasizaako atyo okulaba nga atuuka eyo. Katukomewo tovaawo. Omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwe. Mukama akuwa omukisa. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Obulabi waffe omulungi kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulako. Oli wakati mu program Julira Mukama era nga tuli ba mukisa okubanga mu studios tuli ne Dr. Musumba Kafeero Israeli. Musajja nno Mukama amutuweeredde nno ddala. Ssebo Musumba, we tumalidde wali eri ng'otulaze engeri taata gye yalina olugabanguzo, which is a grace. Ekyo kiba kisa kyennyini. Naye nga otugambye nti nno walwawokko okubanga osoma, kati awe twagala tutandikire ebyokusoma byo watandika ddi, obikuluggusa otya era olaba otya omukono gwa Katonda mu kusoma kwo? Well, essomero eryali lyatandikibwa edda baliyita Kiziba, bakulu bange gye basomeranga. Kiziba mayiro mpanvuko okuva awaffe we twali tuli mu Kirekwawo. Naye abaddala lyali saidi eno nga Jeruwero oba Ekikyusa agala musomero wali wala bakulu bange bo gye batambulanga. Naye nze ngenda okutandika okusoma nga ku Damasiko essomero litandiseewo. Muzeeri yatandika. Yes. Lye watandikirako lyegina okusoma. Natandikirako okusoma. Okay. Prime P1. Ne sister wange twagendanga. Kyesigenda kwerabira lumu twali tuva okusoma ne waliwo loole yali etisa amatooke ng'ejja. Nga tetumanyi engeri yakugiviira. Nga tutambula tukaaba neekuba eŋŋombe nga tetuva mu kkubo paka waka naye ng'etuvaako emabega ng'ejja mpola. Naye we natandikirawo bwe ntyo mpola. Musomo tegwali mwangu nga bwemanyi. Abasomesa baali batontono.
nava mu Damasco ntaata bwe yasenguka ng'alidde omuluka ne ŋŋenda mu kyalo waliwo akasomero nasomera bayita Wanfuufu. Awo tuli mu mwaka nga guluwa? Emyaka oba ogijjukirawo? 1970. 70? Kubanga papa yajja papa esooka okujja mu Uganda. Teyajja mu 69 oba 70 ezijjukira. N'amina okulya lyabagayo nsi bagiwambye mudduke muddeyo ku ssomero. Kuwamba okwo. Naye nga bawo nali ntandise maybe nali nga around 1970 awo. Yes. Ng'oyingira P1. Natandika maybe 68 or 69. Okay. Emyaka gyekulaakulamu awo oyita toyita n'ebisoma tobitegeera bulungi. Oluzungu lulu lwalemera ddala naluyiga bukulu era kugenda mu Western eyo okusomera mu high school gye naliga oluzungu naye nolwo lwali lugaanyi. So era nga ndaba kyali kisa kya Katonda. Amiina. Nga olaba nti famire nga taata tateeka nnyo ssira ku kusoma ne ku kyalo abaana bakulamu nga bawasa abavubusevubuseemu atuuse mu senior 2 ng'awulira atuuse ate ddala ebiseera ebyo besikala abantu n'okutandika okusoma mwatandikanga mu kikeerezi mukko wa myaka nga 8. Nange njagala kusomako nali nva nakunona amatanda baabana lwaki nze sisoma teeka tutandika olaba omwana bwatu batandika oga nange njagala kusoma nali mukulu. So primary sagimalako taata bwe yasenguka nange ate neŋŋenda eri okubeera naye ne maama omuto n'agenda naye eri omu n'asigala wano. Kati nange bwe ŋŋenda eri akasomero kaali kabi nnyo nga tulina ebibiina 4 naye nga tulina tica omu mu bibiina byonna ebina nga tica ali omu. Zikira bunya n'essaati nga kuliko amapeesa 2 gokka nga gira mu busapatu naye nga bulimu n'ekituli. Naye omusomesa kwatiriramuko katono omulabi waffe omulungi tulina abantu abacomplaining olunaku olwaleero naye weewuunye okubeera nga olina omusomesa omu nga yasomesa subjects zonna n'ava ku P1 n'agenda P2 P3 P4 naye ng'ate buli omu alina omuteekateekera kati English kati mathematics. Tulekeraawo complaining nga tusiime ekyo Mukama Katonda kyatuwadde nga tutegeera obujulizi munnaffe bw'atuwa. Otyo nga buli kibiina mulimu ekinywa ky'embooko. Ekinywa ekyembooko nga za kuba baana. Era nga olunaku mugenda okumalako nga ekinywa kiweddewo kubanga yali mukambwe nnyo yali akuba omusajja yatukuba nga bw'omanyi abaana okubalekaawo bokka ani ayogedde egamba nga buli omu ali ku bunkenke naye era nga abaana boogera era ne batukuba. Era lumu nzijukira namala wiiki namba nga sisoma nga neekweze mu kibira nga bakubye embooko zikubitidde oba ng'ozidduse embooko kutya nga nzirayo waka naye bwe nzija okusoma ku makya nga neekuka mu nsiko paka obudde butuuka gwako nenzirayo nti nva kusoma nga taata tamanyi era bwe yakitegeera nayagala nkyusa ntwala wala naye ne bigaana. So okusoma kwe nkwali kuzibu nnyo mu buto naye simanyi maama gye yajja vision mange gye yajja vision okunzija mu kyalo eyo andeete mu tawuni wa Bulenzi gye mba nsomera. Awo we wabeera enkyukakyuka. Yali transition nene nnyo eyo okuva mu kyalo. Maama ye yakiraba nti nafuna kwali nakwolesebwa nti kamutwale kuba tewali mu family yaffe tewaliwo omuntu yali avuddewo mbu agenze kusoma walala nga bonna baasomerawo kye baava actually bakoma okumpi. So antwala mukulu wange mba mu baana ba taata mwami mukulu erinnya lye baali bamuyita Peter Kibuga yali alina amaka mu Kikomaawo binaana wa Bulenzi nengenda nembeera mu maka ge ne banoonya amasomero mangi nnyo mu wa Bulenzi omwo simanyi ngeri Mukama gye yaluŋŋamya and I ended up nga ngenze mu ssomero ly'aba Seventh Day. Tubulire essomero kyeri ewa Bulenzi katikamu ojjamu katikamu ng'oli mu kibiina kyakumeka ngenda mu P6 naye ne banzizaamu mu P5 olwetegeddemu weetegereze 75 awo kubanga ndoza balaba nga sisobola gye nali nvudde mu kyalo naye ekyo wendabira amaanyi ga Mukama n'engeri gye yaluŋŋamya ng'ateekateeka kkubo lyange. Amiina. Amiina kuba singa wali osigadde mu kyalo kabe kasinge tewali badde wano woolire. Gamba ne mukulu wange mukatuliki waliwo wali essomero ly'abakatuliki eddene nnyo waliwo era Church of Uganda we katikamu eri maaso yandibadde antwalawo omuliri eryabwe
watawo Kizitoba n'amalala mu Wabulenzi town naye simanyi ngeri ki gye najja ending up God's providence ekatikamu. Abiina kati tubulire ku bulamu bwekatikamu era bwawukanye butya n'eri gye wava. Bwali kusooka tebwali bwangu manya okuva ekyalo bwe nabeeranga okuva Wabulenzi n'otambula nga ajja e Kampala Kikoma so ekyalo bakita Kikoma olumu nga kilomita emu then eno wano kilomita ngoba 3 okuva Wabulenzi mu town okutuuka so nga tutambula tambuza bigere ate nga sina ngatto so okuva mu P5 engatto yange yasooka nagifunamu P7. What? Awo nango okabala yawo nga tutambuza bigere naye yasooka yali Lugabire nga jomezi Lugabire tangire nyana kufuna yanyamba nnyo kubanga nali amayinja gali ganyiganga engatto yange yasooka oluvannyuma jakubabulire yasookera ddala gye buuti yange yasooka yennyini story kubanga waliwo omwami yali mukwano gwange n'agimpa naye nga tentuuka ng'ate buutu ate ng'owulira ojagala n'ogikaka mu kigere nenjikakamu tugenda yalina ka meeting nteekamu engatto yanyiga naye ng'owulira ogumiikiriza obulumi naye waakiri nga onyumyeko mu ngatto engatto sigenda kugyerabireye gatikamu ne tusoma mba nateekondako P7 nenvayo wali Kikoma ate nembera ne maama wange maama wange mukulu ataata yali avuddeyo no mukyalo nga naye ng'abeerawo Obulenzi amuzimbidde ate mutano wennyini nembeerawo naye yampisa bulungi nnyo omukyalo yonna mugga nandabirira nga takomplaininga mukyala mukkakkamu kuba nsi yali anzaala naye okunzikiza okubeera ate nga emmere si nnyangu nga tunonyanonya bwe tutyo netutandika okukola ka bizinensi nga ansiika ebinyeebwa nsanga bisiise akawungeezi nga ngenda ku bbaala nentuulawo nentunda paka sanganya za kiro. Kati eno Katikamu nga muli mudde ogenda ku makya ne musoma nga musoma paka ssaawa mmeka? 10. Okay, 10 ez'olweggulo ne mulyoka muddayo eka. Naliwadde Katikamu yali boarding school naye nze nga sisobola ssente ezo. Okay. Era muzeeyi wange olwo yali akaddiye nnyo maama wange yafubanga okunoonya bufiizi ono w'omukyalo tunze ku mwanyi so nga naye nga ssente zibayite zapukipa okwerabirira nga nno zinoonya mu tawuni. Okay. So nentandika kutunda ebinyeebwa ku mipiira egyo wabeerawo omupiira ng'ogendanga egindi ebukalasa alingayo akapiira by then nga tulina Wabulenzi ne ttiimu zaali z'amaanyi Yanga nesimanyi nayani endala nga akapiira kanywa so nga nkola nnyo nze akasente ko weteekateeka abaana ab'ebiro bino buli kamu bakalindiridde abazadde babawe naye katutunulire omusajja gy'avudde nga ye bambi yeeyiiyiza watandikirawo okuyiiya tubulire ku misomo gyagenda gitya jjo oku advancinga from one level to another. P7 kyanzijukira kisigenda kwerabira lunaku olw'okutuula Piero E nagulayo kasukaali bakaali kakwota nga ndi ku luno nali sitera kunywa breakfast nga sina teekateeka eyo naye kolwo ne nga nja kunywa breakfast nenfumba kakyayi kange olunaku lwa Piero E kaakati olw'okuba nali sibemanyidde twali twakatandika pepa yasooka ya English omusiro ne gunnuma nga wanywedde kyayi mungiko ate wanywedde kasukaali otyo kati nga olw'okuba nali simanyidde breakfast kakati by then biseera ebyo nga tofuluma mu exam olina kutuulamu paka kakati ng'okufuluma ate todda wanna kati kyenakola gundi question zaali 10 netandika ogeesinga abc bikini nanengeesinga naye nakoleka enamba banga 2 naye nga discomfort eri nga yekuleetera okugwa ngeesinga zonna nenfuluma sadda era P7 mukama yenyamba nagiitira ku olugwanyu nengenda benti mwezi 1 kakati mwezi 1 nenkyusa akalimu olwo ebinyeebwa nendekerawo bitunda nentandika okusindikanga ekigaali nga nfuna sente nyingi ate mu kusindika ekigaali ng'osindika mazzi kiki amazzi emigugu netulanga ku stage weekend Saturday ne Sunday era bwe batandikanga okubuulira nga batuyita abatali ba Advent naye nga Saturday nkola sente nyingi
olunaku lusava nga bomanyi mu tawuni abantu bagula batunda nga there's no way nga sinza kuleka mirimu egyo mbu ate ngenze kusinza ku Saturday yes osomera ku ssomero ly'Abadvent yes ate nga gwe ku Saturday lwe lunaku olukyasinza okubeera olusava kosinga okukolera akasenteko awo wennyini wenjagala tutandikire ombuulire kakati otandika ddi okutegeera ebya Kristo oli mu ssomero awo ekatikamu obitegeerera katikamu oba obitegeera luvannyuma otyo Saturday yiyo lunaku lusava nnyo olwokuba ntwabanga n'okusinza ng'omanyi amasomero gaffe first of all amasomero gaffe bagayita kufunzira ku mwoyo gw'obunabbi they are evangelistic centers ekiruubirirwa kyakusaasaanya njiri so sigamba nti okubangula is one of the goals naye nga ekikulu njiri bantu kutegeera Yesu so twabanga n'okusinza kumpi buli ku parade then netuba mu midweek prayers then oluusi nga tuba ne zibayita weeks of prayers so event zalinga nyingi nnyo nga mbiwulira obaka nga mbuwulira naye nga bugwa ku ttaka ki lyali gumu nnyo lwali lwazi ndowooza kubanga there was no way nga lolowoozangamu obutakola ku Saturday ngolwa tekijja so awo omutima ne gugumira ddala naye nga ngenda ntegeera naye lumu mbandi mu kiraasi era yali P7 nga sinagenda mu S1 waliwo omusomesa wange bamuyita Woyitira Mr. Woyitira kakati nga bajuinga n'omwana yali lunch time nze lunch time nga sinawe ngenda sijja kuddayo wabulenzi wala siwadde nga sirya na lunch so nga lunch bwe yatuuka nga ngalamira bwenti ku deska nfunemu kanaapu ne bakemu lunch eggweko otandikira kati boogera n'omwana omusomesa n'agamba omwana nti Saturday is the Sabbath yakola statement eyo nempawamuka bwenti Saturday is the Sabbath ne bafuluma negwe nekisigala nga statement yo kaje nawulira mu bulamu bwange oli teyamanya nti abulidde nze naye bwe nakifuna nekitandika okubeera mu nze nga omwoyo omutukuvu luseera ngamba Saturday the Sabbath nekimbazalinga naye olwokuba okalimu kange ka Saturday nga sisobola so nembeeraawo nenfuba nakyo okuva mu P7 paka senior 4 ng'ekigambo kiri kyanywera buli kiseera mpulira eddoboozi eryo Saturday the Sabbath nga nkiwulira naye nga ŋŋaanya okukikkiriza sokukwatiremu omulabi waffe omulungi ndowooza olaba nti engeri Mukama Katonda gy'ayogeramu gye tuli kizibu nnyo olusi ffe okukitegeera teebereza oli ekigambo akyogeredde ebbali n'agamba tokimanyi nti Saturday ye Sabbiiti ono atudde ebbali omutwe gwe aguwumuliza ku desiki n'awulira ekigambo ekyo naye ekigambo ne kifuukira ddala ekigambo kyagwa ku ttaka ki ettaka eryo lye tugenda okubeera nga tutandikirako okumanya Mukama Katonda okuva ku olwo atandika atya okukola mu bulamu obwa musumba Kafeero Israeli tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo we tutandikira tovaawo oli ku 3ABN TV program Julira Mukama. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kukwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa.
era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okulyoowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Kulikayo mu katundu ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama era tuli bamukisa mu studios okubeera ne Musumba Israel Kafeero nga atuwa obujulizi engeri Mukama Katonda gy'amuwaniriridde gy'amusitudde okumutuusa wano waali olunaku olwaleero wetugumuliddemu ng'atubuulira nti yali bbali ng'awummuddeko ku desiki n'awulira omusajja ng'agamba omwana tokimanyi nti Saturday ye Sabbiiti ensigo nesigwa okuva ku olwo. Aho wennyini we tuba tutandikira Musumba. Tubuulire kakati ekigambo kinywera kitya mu mutima gwo era otandikirawo okutubuulira engeri gy'otandika okukyukamu okufuuka omukristaayo omwadiventi. Lumu waliwo omwami yajja n'akyala ku ssomero yakola week of prayer aliwo amuyita Dr. Baraka Muganda yali muvubuka muto ne batugaa nti alina doctorate. Kintu ekyo nali sikiwulirangako. Ng'ovubuka muto alina doctorate? Ya nali sirangana ku muntu alina doctorate nenjogoma eno nga Mukama nange senga nfuna ku doctorate ng'ono nali simanyi kyensaba. Naye mu kubuulira omusumba oyo by then yali endowooza mu Tanzania Baraka Muganda era leeta yafuuka youth director. Kati yabuulira Samoni n'abuulira ku ekitabo kya Malaki yabuulira ku buwanika n'abuulira nti Mukama yatugamba tusobola omukema nti muleete ebitundu eby'ekkumi ebiramba mu ggwanika lyange munkeme nakyo mulabe oba sibaggulirewo ebituli ebyeggulu ne mbagonnomolako omukisa ne mubulwa ne mukuŋŋaanyiza essebo. Bwe nawulira statement nga kiki otyo Katonda agenda nti munkeme nakyo ekimu eky'ekkumi era nenga ne Katonda weepanka gwe nja kukema otyo weesunga okukema Katonda nenzirayo nembalirira sente zinali nkoze simanyi how far you went akati nenga kale kantwale first time okusaba mu church ya Seventh Day nagenda kama Mukama nentwalayo ekitundu eky'ekkumi. Amina. Nengenda kitegese bulungi nekisasula bakuyita kuddiza nenkikomyawo ne bampa ne receipt kakati nenzirayo enkeera nawomerwa nnyo service kubanga olweggulo nabo twagenda netulunch nenkomawo olwo brother ng'omu kati mukadde mu kkanisa emakindye mukadde Sentongo yantwalanga abeera ne jjajjaawe ng'afumba ettooke eddungi nnyo alize Saturday nempoomera naye netuma ne fellowship ennungi olweggulo kati enkeera ku Sunday nengenda nkole naye nga ngenda kema Mukama kubanga ku Sunday mu town Wabulenzi business tezakolanga obutale nga tebuggulawo ng'abasuubuza ab'emigugu e Kampala nga tebajja tebalabika kubanga Sunday bagenze kusinza era abavubuka bambe nasingedekanga nab'ekigaali bakeera kwambala busapatu bulungi batambulatambulako okubalabala mu town nga nakeera ku makya ngenda omukyala gye napangisa nga ekigaali nyabo ngenda kukola mukyala ngamba leero Sunday tinyabo nkimanyize ngenda kukola tate tonokola otya bulijjo temukola nti nyabo ngenda kukola era nengenda nentuula ku stage omukazi nampa ekigaali nentuula ku stage nensala nakonenga Mukama kakukemoka kweri nga neyagala okukamala nentuula awa namba nga terika motoka ejja kuleeta migugu teri agula ttooke mu katale lunaku lwa Sunday era abavubuka bampita kiki ggwe ate kati okoma kiwano Sunday kigaali waliwo kimu
ngenga nze kinina nkendiko okemye Katonda nzize kukema Mukama ku Saturday wagenze n'osinza n'omukema kati ozze ku Sunday kulaba ki ekiddako otyo kakati wayitawo awo emu ne babawo emmotoka ejja aliko omugugu ne bampita ekigaali kyaliwo kimu ne ngutwala mba nkomawo ng'aliwo omuntu aninze mu kkubo nga sinatuuka tewayi jangu nentwala kyentwala mba nkomawo ng'aliwo abaguza amatooke kakati ng'eri ku stage waliwo emigugu emirala egininze nemba nga ate ekigaali kiriwo kimu kati ate ng'olina kuddukako kankomewo netandika tunenge gye twabiteekanga wano mwali mulabi kubavuga ebigaali netandika speedi nga ntwala nakola nenkola paka sanga 12 nga siwumudde nakola sente zesikolangako olunaku olwo n'okitegeera nti no it is the doing of God Katonda yakikoze yali miracle okumukema kwolwo wakijjamu enjawulo yali miracle era okuvako olwo nempanika nenga Mukama nsonyiwa kati ntegedde oli Katonda byogera byebyo bituufu era nfuuse mu Seventh Day. Omulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN ekyawandiikibwa kisigala nga kikola okutuusa nakakati kubanga ekigambo kya Katonda kiramu n'olw'ensonga eyo atugambye Malaki essuula ya 3 olunyiriri olw'10 nti muleete ebitundu eby'ekkumi ebiramba mu nnyumba yange era n'agamba nti nno munkeme najjo mulabe oba sibaggulirewo ebituli eby'eggulu ne mbagonnomolako omukisa ne mubulwa ne mugukola ki ne we mugukuŋŋaanyiza naawe singa okigezaako olunaku olwaleero ojja kulaba omukisa gwa Katonda simanyi oba oyinza okukikola mu ngeri y'emu nga Musumba bwe yakikola n'ogenda ku Sande gye bibadde tebikolangako n'olaba engeri gye kikolamu naye Mukama Katonda mwesigwa era agambye nti nno kyayogedde eri omuntu omu kyayogera eri ffe ffenna nagulaba yagufuka nengulaba emirimu gyakulema okumalayo ku olwo yagufuka nengulaba okuva ku olwo obulamu bwo bwakyukira ddala my cup ran over ekikompo kyange kyayiwa nga yakijjuza era nga lwagamba nti omukisa ogusukundidde ogukatiddwa neguyiika n'okuyiika ogw'omuyiika kye bali kuwera mu kifuba nga bw'opima naawe bwe kirikola ki bwe kiri kupimirwa otyo kakati okuva ku olwo tubuulire engeri obulamu bwo gye butandika okubeera nga bukyuka otandika otya okusemberera Mukama ate nga n'ebyokusoma bwe bigenda mu maaso awo nenfuukira ddala omukkiriza netandika okusinza ntegedde Yesu mwagadde nnyo ngezaako okubatizibwa abakadde tebaali bangu era sabiiti eyaddako bwe nagenda okusinza natuuka leete mu Sabbath school ne bangoba ne bakugaana okusoma kubanga otuuse leero notegeera nti bano bali serious wali okirabyeko awala wonna sinze nze katwale bangi ne batugoba muddeyo temujja wano eno kikeerezi nosomero Sabbath school mulina okubeera serious netula bweru miti bweyaggwako netuuka tuyingira for divine naye ebiro bino simanyi oba lwaki kwegamba eyo oba byali byadda naye ebiro bino omuntu atuuka mu ssomo lya sabbiiti kikeerezi ddakiika nga nnyingi nnyo eziyiseeko ne bamuwalira ne bamuleetera n'akatebe ne bamuteekerawo wali eri ne bamuwembejja bagita Sabbath school ate ng'ebintu ebirala byonna tubeera ale naddala omuntu nga bamugambe waliyo oba interview ayinza n'okutuuka 3 hours aliya ne lwaki ebya Katonda abantu babitwalaga dibengalye abakadde baffe baali serious omulundi ogwasooka attemptinga okubatizibwa batubuuzanga ebibuuzo nengwa ekizaamu otyo ekizaamu nagigwa omulundi ogwokubiri nengezaako okubatizibwa ne bansaba risiiti ya gundi yekimu ekyekumi era sigirina era n'otobatizibwa ogwokusatu Mukama nampa omukisa Omusumba Ssemakula yakola effort wa Bulenzi mu town awo nengenderamu abo effort walabira ddala mukisa gwennyini eri ku ssomero baali serious nnyo ngaoke abaana babatizibwa naye nga tebamala gabatizibwa fati nakiwulirako nagenda waliwo essomero nagendamu ne banga nti waliwo abaana bano abatizibwa buli mwaka kubanga nga baddamu ne babatiza special meal kati baba baagala banye ku special meal byebiri naye nga baali serious by then abakadde abakulembeze kati awo obatizibwa olinga mu kyakumeka maze senior 4 kati obatiziddwa kubanga oluba okubatizibwa oba ofunye oba ositudde obuvunaanyizibwa
obuvunaanyizibwa wabutegeera ku olwo? Nabo kutegeera era ne mbukola nnyo kubanga wabulenzi tutandise effort olwaggwa watandikawo ekkanisa. Omukadde Sentongo n'omukadde Tomu obuvubuka n'omukyalo omu mwerabidde erinnya twali b'amaanyi ne tukuba bloke wabulenzi awo obuweereza nenjagala obuweereza nga buli kintu kyebayita twetaaga abantu okukola kino oba tutaka obasindika eno nga obeerako sibaamu. Amiina. Buli kintu ekyatagisanga obuweereza nga ngenda bugenzi manyi Mukama agabirira bwana namutegeera nalaba engeri gy'afukamu emikisa gye engeri gy'ayinza okugabirira nga sirinaamu kantu konna kaddawo nti oba neekwatirire no nategeera nenjagala ekkanisa. Amiina. era ekujagala ennyo ekkanisa olwo nzizeeyo waffe olutalo lutandise waffe Bulemeezi lwatandikira waffe Bulemeezi. Abavubuka abasinga bonna my agement bonna bayingidde ekyamponyanza kuba nandibadde nfudde bonna bannange bafiira mu lutalo lw'obuyeekera ne babrother n'abaana ba brother ne family zaffe zonna za devastated naye ekyayamba nze nga olwo nfuuse omuadvent ayokya naga nti balinanga bye nalabanga bye bakolanga okulaba nti oli w'amaanyi oli ddala musirikale sijja byogera wano ku mpewo naye nga nze sisobola nze ngenda kubeera mu advent. Olwo nfuuse muweereza omukukuti n'okuyitibwa oyitiddwa awo we tujja okutandikira naye mu kaseera kano nga tumaliza puroguramu eno njagala tunule mu kamera eyo omulabi waffe omusibirira entanda kiki ky'omugamba ekyo akatalekeka wano we tutuuse? njagala okutegeeza omulabi nti simanyi wajja ovudde naye Katonda amanyi gy'ogenda. Amiina. Katonda amanyi gy'ogenda akumanyi amanyi obulamu bwo bwonna nga bunaatambula aza akukwatirira mpolampola akukwatira mpola atakufoosinga naye bw'owaayo emikono gye n'oweerayo ddala fule Mukama ye amanyi gy'ajagala okutwala. Weewaawo. Omulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN ebinyuma bigwa byokya ndabira ddala nga tusaba Mukama atwongere akakisa twongere musumba akadde ayongere okutulambululira kubanga tetwandyagadde kulekayo atubuulire ebyo Mukama Katonda byamukoledde bwamusaasidde bwamuwaniriridde bwamusitudde era nga bwakyamukozesa okutuusa olunaku luno olwaleero. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tujja kuddingana nate omulundi oguddako kaakano njagala okubeerekereza era nga mbagamba nti program Julira Mukama buli Saturday okutandika n'essaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ne ku Tuesday okutandika ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Program Julira Mukama ebeera ku 3ABN TV. Mujote buliro mwongere okubeera nga mwefuniramu ebyo nammwe bisobola okubasitula okubaleeta mu buweereza. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Mubeere bulungi. Katusabe tuggalirewo n'essaala. Taata omulungi tukwebaza kubanga oli Katonda wanteekateeka gwe watutonda omanyi gye tuva ate nye tugenda olabayo. Mu nsi muno tuyita mu bintu bingi tulaba bingi naye tukwebaza kubanga tusuubiza Mukama tuyita mu ddoboozi ly'Omwana Kristo Yesu nti siribaleka ndi wamu nammwe byonna gye munaagenda kukomero y'ensi gye ndi. Mukama tuleyo omukono gwo nga gye gwanzija nze naye n'oyo awulira leero manyi omwagala manyi omufaako manyi omanyi gy'agenda egikwana gy'ava olabayo mwana wo gwamutonda. Taata ekisa ekingi tulungame mu ngeri enjawulo oteeketeeke obulamu bwaffe omulimu gwo tusebe nga tukkiza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo webalire ddala okufisa akadde okubanga otuwota buliro wano ku 3ABN TV program Julira Mukama. Tunaddingana nate omulundi oguddako mubeere bulungi weeraba.